ng'ensi yonna eri mu kwewuunya lwaki musajja mukulu Trump asazeewo okubeera nga ava mu ggwanga erya Ukraine eribadde lyesigamye ennyo ku buyambi bwa Amerika, naye abangi bakiteeka ku kuba nti Trump munnabizinensi era ye amanye ebintu bibiri, alina okubaako ky'atunda oba ky'agula. Kakati munnange kino kizza okweyoleka. Trump nga tannaba kubeera nga alayira yakakasanga bw'agenda okumalawo olutalo wakati wa Ukraine ne Russia mu lunaku lumu, naye munnange gye bigenza okubeera nga biggweera ate bijiddeko demands, era nga Trump mu mbeera gy'alimu essaawa eno nga alaga nti awagira Putin era waliwo amawulire agalaga nti ono bamurecruitinga mu myaka ey'oku98 eyo era nti ali royo nnyo eri Putin era ali royo nnyo eri eggwanga erya Russia. Kakati Donald Trump ono mu bingi nga bye ngenda okubeera nga nkuyitiramu biki byakoze okubeera nga akkakanya eggwanga erya Ukraine weeri eri mu kusoberwa okw'amaanyi, kubanga Donald Trump alaga nti agenda kugivaamu n'okutuuka okubeera nga ayagala bakola endagaano Zelensky aweeyo ebyobugagga almost half ku byobugagga ebya Ukraine. Olwo munnange bakole eddiiru, ate nga n'eddiiru nayo ebirimu ebirala mu kukomya olutalo era bifevaringa Russia. Tugamba mu bufunze nti Russia ebeera ewangudde olutalo, America nayo ssente zayo zeetaddemu zonna mu buyambi mu kuyambako Ukraine, zonna nga ezinunudde. Zelensky kyagaanye. Kakati Donald Trump bw'atyo mu kutiisatiisa okubeera nga ayambako Putin mu lutalo nga balwanyisa Ukraine, munnange obunkenke bulabika bweyongedde obwa ddala, era nga bino nsuubira okuba ndowooza nga tulina okuba nga tubimanya, kubanga kati twolekedde okulaba nti olutalo luggwa. Bwe kiba nti tewali ssente, kubanga America olwedi eteekamu ssente nnyingi nnyo okusinziira ku byenda bye, Donald Trump bw'atyo atiisizza okubeera nga asalako Ukraine ku satellite, ku mutimbagano gwe bayita Starlink, satellite eyitibwa Starlink internet system, era nga eno munnange eyamba nnyo Ukraine, era nga mu kukola kino aba ayagala Ukraine ekkirize US byeyagala. US erina byeyagala, naye nga byeyagala munnange bizibuzibu, era munnange White House eyagala President Zelensky asayininge deal akkirize nti bilioni 5 mu za dola mu euro ze bilioni 39 nti zirina okubeera nga ziweebwa US, era nga kigambibwa okuba nti kino kiba kitundu ku byobugagga eby'omu ttaka ebya Ukraine. Kati ekyo oba ddiiru eyo Trump aba akonsideringa nti ebeera nga payback oba okusasula Ukraine ebanga esasula obuyambi bwebadde efuna mu magye mu kkoosi y'olutalo, nti bye tubadde tuwulira nga Ukraine ewadde US ewadde Ukraine ate emmundu bwe ziti, ekiwadde ennyonyi bwe ziti, byonna ebyo. Era munnange olutalo lunaatera okubeera nga luweza emyaka 3, kati Trump agamba Ukraine erina okuba nga esasula, era nga ataddewo okutiisatiisa nti bagenda kubasala ku mutimbagano ogwa Starlink satellite eya Starlink internet system. Kati jjukira nti eno Starlink erina omugaso munene nnyo eri amagye ga Ukraine ku front line.
bweba erwanyisa Russia. System eno esobozesa amagye ga Ukraine okubeera nga bwe gatyo gafuna kye bayita real time video drone footage baba bali ku battlefield, wamu n'okubeera nga basobola okuziyiza strikes oba ennumba za Russia zeekola, targets zeekola bazikozesa okubeera nga bakwata emizinga gyayo. Kuba katono otalojjukira nti munnange teruli ku level ezaffe eza wano, gwe nga bw'onoogamba nti oba M23 ne DRC, luno olutalo Uganda luli ku mutendera mulala nnyo lwa tekinologi na sayansi. Kakati omutimbagano gukola kinene nnyo nti satellite eyo eya Starlink gye bakozesa ate ne Russia nayo gyekozesa. Kati Ukraine erina access ku yo olw'okuba nti emmundu zeekozesa munnange zigiweebwa buweebwa okuva mu mawanga gano aga NATO ne America. Kakati munnange bano batugamba era mu kulabula Ukraine omukulu ayitibwa Keith Kellogg nga alabula Ukraine nti White House eyinza okuggyako munnange omutimbagano ogwo gwa Starlink essaawa yonna, era singa Zelensky aba tasayininze ddiiru eyo. Kakati munnange tukimanye bulungi nnyo nti Russia naye ekozesa omutimbagano guno gwa Starlink oba satellite. Awo kiba kitegeeza nti eba egaininga huge advantage ku Ukraine, era nti bano bwe babeera basigaza access kitegeeza Ukraine ebeera disconnected, kati awo Russia ebanga ekuba omuzibe. Kati kiba kitegeeza kino kiba kiyamba Russia okubeera nga ewangula olutalo, era senior Ukraine official bw'atyo yategeezezza nga munnange kino olw'okutiisateesa kuno America kwekola, US kwekoze kuba kwenkanankana ne blackmail, kubanga bwe bagamba nti balina okuwaayo almost half ku by'obugagga ebya Ukraine mbu ku buyambi olw'obuyambi America bwebadde ng'ejjawa Ukraine. Ye Zelensky abiraba bulala nga bwengenda okubeera nga nkunyonnyola, era munnange etegeeza nti frontline troops eza Ukraine nga zikozesa Starlink akaseera konna, nga kino kibadde kiyamba nnyo okubeera nti bataataganya nnyo bakuba drone za Russia okubeera nga bazitegeera, okukozesa n'amaato ku Black Sea, byonna bijja kuba tebisoboka. Kale bwe batyo bagezaako kubeera nga bafuna alternative, naye ekisinze ate okuneehuunyisa n'okwonsesa nti ate babeera baagala okufuna obuyambi ku satellite ey'omusajja ayitibwa Elon Musk, gwe tumanyi obulungi ennyo omusajja wa Trump, nti ate kati baba bagenda ku Elon Musk ku satellite eya Elon Musk gye babeera balina okwesanga alternative route babayambeko munnange okubeera nga bateekako system yaabwe. Naye still era ebyobuyambi bikyali bizibu nnyo kubanga jjukira America ebadde eteekamu ssente nnyingi nnyo. Kakati bw'atyo Zelensky alaze nti oba oli awo yandibadde akkiriza okubeera nga accommodatinga demands za Trump, naye agamba nti tasobola kubeera nga atunda eggwanga lye okulitunda ekyakigaanye, kiba kyenkanankana n'okutunda eggwanga lye. Agaanye okusayininga ddiiru yagaanye okubeera nga gisayininga, era ng'agamba nti teriiko na security guarantee US gyewa. Bwe tugenda mu byensimbi okwetoolola ensi zaali zeeyama okubeera nga ziteekayo obuwumbi bwa paundi 222, kwegamba nti balina okuŋŋaanya obuwumbi 222, era nga buli mwaka kiba kitegeeza nti babeera bateekayo obuwumbi obwa paundi 66 okusinziira ku data okuva eri Keil Institute eno nga ebeesinga mu Germany oba German think tank. America esigala munnange yekyasinga okuteekayo ssente doona ow'amaanyi, kubanga nga bw'ogeraganya n'amawanga gonna agali e Bulaaya omuli ne European Union
nti bano babeera basasula kutwaliza wamu billion eza pound 19 naye ate America kiba kitegeeza ebirinako billion 94 kakati awo muganda wange ezo ebeeziwaayo naye ng'ezisinga obungi zonna ziddira mu military aid. Naye ate era bagamba nti financial aid ebitundu 9 ku buli 100 ziba ziva mu European Union institution, naye nga era biba bijjira mu ngeri y'amabanja, naye nga roughly ebitundu 6 ku buli 100 America eziwaayo mu buyambi, ebitundu 6 ku buli 100 ku 9 zeegwa ku buwumbi 19. Kati ebitundu 6 ebiwaayo nga America mu buyambi. Kale kwegamba okubeera nti nno eva mu ddiiru eno era kiba kigenda kukosa nnyo ne European Union. Kitegeeza nti bw'otunuulira okutwaliza awamu kiyinza okuba nga tekigenda kubanga kyangu gye bali okubeera nga basigala nga bayamba Ukraine. Ensi eba ekyebuuza lwaki Donald Trump talayeeyisa bw'ati, talina mu mutima gwa buntu, lwaki Ukraine agireka mu kaseera akazibu bwe katyo n'okuteekawo condition ekirabibwanga obunyazi bwennyini. Kubanga tosobola kuwaga muntu ate n'omuleka mu bbanga obanga omutemu yennyini. Naye waliwo omuntu ate atuwadde bwino era atutegeezezza nti Donald Trump ono yali kuruutingibwa, kitegeeza yayingizibwa mu kibinja ekimu ekiyitibwa KGB, era nga kino muganda wange mu kukikunnyonnyola nti baakimuyingiza mu myaka egy'okumwenda eyo, era nga gwali mulimu gwa Russia, nti ekibinja kino kikola mulimu ki. Ono nno yali officer mu kibinja kino ekya KGB kiri mu Lufaransa, kiri mu Russia, naye nga mu abbreviation ndowooza bw'oba ogezaako kubeera ng'okimalayo kiri Committed, Russia sirumanyi, Gazeta Stovoni Bezopasnosti ndowooza bwe batyo abamanyi olwo Russia kakati bwe bayinza okubeera nga batunnyonnyola. Naye ono atunnyonnyola nti Donald Trump oyo gwe mulaba mbu baamurecruitinga mu biseera bya Soviet Union, era nga ono potential Soviet Union asset 19 egy'ekinaana eyo okusinziira ku Arno Nasiev yatugamba ono nga former mbu Kazakh intelligence chief era nga yakolera mu kitongole kino ekya KGB, era nga ye akiremerako n'atukutegeeza atugamba nti munnange mu myaka egy'ekinaana eyo 1980 Trump bw'atyo yali kulitingibwa. Kati kyajja kitya ono atutegeeza nti bano balina enkola mbu erikrutinga oba eyingiza mu kintu kyabwe ekyo abasajja abagagga ba businessmen mu nsi z'e Bulaaya, era nga Trump y'omu ku abo mbu abayingizibwa mu kintu ekyo ekya KGB, era nga Trump olw'okuba nti mu kiseera ekyo bizinesi yo eya real estate empire ye yali ekuze nnyo, kati bw'atyo n'abeera nga prime candidate era n'akwalifyinga n'amatizibwa okubeera ng'ayingizibwa ekintu ekyo. Kiba kitegeeza nti gwe nga businessman abasajja bakuteerawo ne bakwongereramu era ne bakuzimba, kubanga babeera basuubira nti bwe bazimba abantu ng'abo ababakkiririzaamu okwetooloola ensi, kiba kitegeeza nti babeera balina akakwate kanene nnyo ku byenfuna by'ensi
kati ensinga Russia yonga erina ekintu ekyo. Kakati mbu kitegeeza nti abadde nga ali under supervision era nga alabibwanga close ally eri Russia era nga akkiririza nnyo mu President Vladimir Putin. Newankubadde nga tewaliwo concrete evidence oba bukakafu bw'amaanyi buli awo, naye nga munnange bino oba oli otosobola okubeera ng'obibuusa amaaso. Y'ensonga lwaki olaba nti Trump akkiririza nnyo nti alinga aliko obukwakkulizo okuva mu ggwanga erya Russia. Nkutegeezezza nti bino si byange, naye omu ku abo abaali officers mu kitongole kino oba mu kintu kino kye bayita KGB oba mu kabinja ako yatuwa byonna ebyaliwo era nga yatuwa bwino oyo. Kakati munnange kitegeeza nti fayiro ye ekyali active nnyo era nga eri under supervision. Ekyali active nnyo kitegeeza nti aliko strings attached. Oyinza okwesanga kubanga ne ku mulundi guli mu kuwangula mu kisanja kiri ekyasooka era Russia bagamba yalinamu omukono munene nnyo. Kakati era kiba kitegeeza nti omuntu lwaki yalibadde alinga ali ku remote, kitegeeza nti waliwo oba oli awo ate strings attached mweze mutamanyi oba ze tutamanyi ffe ng'abantu eno nti abasajja bali basobola okunyiga bunyizi bati kyu n'afiirwa omusimbi omuyitirivu ennyo kubanga ankugambye nti bano babasingulingangayo mu mawanga ag'e Bulaaya ne bagenda nga babayingiza mu KGB ey'aba Russia era nga yasingulingangayo bagagga bokka beeraba era nga abalina potential beesuubira okuba nti basobola okubeera nga singa babeera bakolaganye nabo era nga babataddemu akasente okubuildinga empire zaabwe babeera bagende kuba babakkiririzaamu. Kati bagamba nti Trump y'omu ku bo era yayingira mu myaka egy'okumwenda 8 eyo. Kakati munnange ebyo nga biri awo siyinza kubeera nga mbikuwaako nnyo obukakafu. Nkutegeezezza nti newankubadde nga Trump ye ebbanga lyonna abadde nga ajja abyegaana titali connected ku intelligence ya Russia nga dismissinga claims ezo, naye munnange newankubadde agamba nti fake news, naye ba US officials abamu omuli ne former members mu administration ye bavuddeyo ne baraisinga concern era nga beewuunya respectful approach gyakozesa eri president wa Russia Vladimir Putin. Kale kwegamba ebyo byonna ne babeera nga babyewuunya, naawe w'oli awo oyinza okwebuuza ddala lwaki kiri bwe kityo. Kakati Zelensky musajja wattu n'atuuka okubeera ng'agamba nti oba oli awo kale nsobola okuresigninga kuba pulezidenti tu exchanginge kye tuba tukozesa mu kubeera nti olutalo luggwa. Vladimir Zelensky bw'atyo nga offering a step down nga president wa Ukraine in exchange for securing a membership to NATO mu latest attempt ye okubeera nga olutalo lukoma olwakamala emyaka 3. Kwegamba nti olutalo asobola okusteppinga down nga president, naye ate eggwanga erya Ukraine ne liyingizibwa mu NATO, naye ekyo nga Russia esobola okubeera nga ekikkiriza. Bayagambye nti musanyufu nnyo, n'agamba nti yalondebwa abantu 1919 bwe muba mwagala nve mu ntebe eno nsobola okukikola ndi mwetegefu bwe tuba nga tusobola okukyusaamu kuba NATO membership for Ukraine. Kakati munnange bino byazze oluvannyuma lwa Trump okubeera nti yayise Zelensky dictator n'akyemalira
kwegamba atalondebwa gye buvuddeko emabegakaawo era nga Vladimir Putin munnange abantu nga bo bagamba nti yakamala mu buyinza emyaka 25 ate ekyo kyo oyinza kiraba otya kati bannansi ba Ukraine batasanyukira kino era nga kinajjukirwa nti okulwawo okubeera nti tebalonda mu ggwanga erya Ukraine kino kyava ku kubeera nti munnange baateekawo martial law ate nga martial law bwebaawo tebasobola kubeerawo kulonda tebasobola kubeerawo kulonda kati emyaka 5 egya Zelensky jaggwako mu May ennaku z'omwezi 2 omwaka oguwedde naye siwo tebanaba kubeera kuba okulonda kubanga bali mu lutalo. Zelensky alina emyaka 47 etwogerera eno era nga tekinabaira kiriya nti oba oliawo anaddamu okubeera nga yeesimbawo ayagala office kati bw'atyo ye ebyokulonda oba oliawo naye si byaliko kubagamba afokasinga ku security nti emyaka 2 egijja mu maaso tasuubira kuba nti oba alibeera mu buyinza n'emyaka 10 tagisuubira kuba nti alibeera mu buyinza wabula eggwanga kyekikulu bw'aba avuddewo alireesa atya. Kakati abantu ebitundu 69 ku buli 100 mu Ukraine bo bagamba nti Zelensky asigale nga ye president paka akalulu kanaatuuka nga martial law emaze okubeera ng'evaawo era kino munnange ate era nga tutera kubeera ng'okisanga ewalala nti neba opposition politicians nabo bawagira position eyo era balabudde Russia obutagezaako kubeera nga ekozesa oba epikiriza wabeerewo okulonda mu Ukraine olwo eyawulemu society ya Ukraine kali kugamba bonna okusinziira ku mbeera eriwo bagamba nti tukyali mu lutalo era tewali nnyo kitupapya nti olw'okuba twagala kwesimbawo tuwangule kubanga bo balusuubira okuba nti Russia eyinza okukozesa omukisa ogwo okuteekako omuntu agikiririzaamu ekintu ekiyinza okubeera nga kibaviirako obuzibu. Kati Trump okuyita Zelensky dictator atayise mu kalulu bannansi bo munnange bagamba nti at least balonda mulundi agezaako n'okwogera ebigambo ebirala bimunyomoola nti yali akola ku TV nga ebya president agegenya bigegenye mukati wuuyo ali kuba president bo nga bagamba nti ye ekituufu ayinza okuba si yatuukiridde naye ate era agezezzaako kyagezezzaako ensi ye agyagala. Kale Zelensky bw'atyo n'agamba nti oba oliawo mwetegefu okubeera nga acknowledginga nti sente zino oba ze baabawa mu grants zino ziri biliyoni 10 mu mabanja naye agamba nti grant oba omuntu waba akuwadde teriba bbanja. Agamba nti yayogerako ne Biden ne wabeerawo agreement ze baatuukako era tebakiricognizinga nga bbanja wabula baali babawa buwi eggwanga erya America nga liwa buwi eggwanga erya Russia naye nga bwe kiri timunnange teryalumirirwa nga talina kigendereddwa ate n'Abamerika si be bantu ab'okwesiga tuguyinza okulaba Trump awo bw'atyo naye ate era ng'eri waliyo kubanga oba oliawo sente eza gavumenti muterekero ziba za gavumenti mu kitavu kyabwe nti bayinza okutunulamu nga balaba oba oliawo bagenda ku scale eggwanga erya China Russia kubanga bagamba nti Russia newankubadde ng'olutalo lubaddewo naye ate ye ebadde ekola obusuubuzi nti ate yinza okubeera ofunyeemu na nnyo n'okusinga bo bwe balowooza nti oba baali bagikozesa loosi. Kakati munnange Zelensky yaganye okubeera ng'asayininga ddiiru eno tasobola kuwaayo kumpi kitundu
kuba half ku bibugaga bya Ukraine eri administration ya Trump nti ekyo munnange kiba kigenda kubeera nga kikoseza da generations nga 10 nga bali mu mabanja kati nga bwolaba wano Uganda ebbanja lye batubanja public debt dene nnyo nti gwe woli awo bakubanja n'obugere bwo babubanja n'engalo zo nti obala engalo 10 n'obugere 10 enviiri buli luviiri balubanja buli Munnayuganda wali ti buli lutemya balubanja n'obuli lumira amalusu bakola ki balubanja kati bakubanja omwana bamubanja n'ebyo nga bwe mbyogedde muzukulu wo mukyala wo maama wo mwenna bababanja ate nga bababanja nti gwe buli luviiri olukuba babubanja buli koyaka kuli ku mubiri buli lutemya buli lumira amalusu buli abasajja batubanja kati ekyo Zelensky bwatyo kyaganye okubeera nga akola agamba tagenda kubeera nga awaayo eggwanga lye mu ngeri efaanaganako bwetu ng'alitunda eri eggwanga erya America. Kale munnange Trump agezezaako nnyo okubeera nga diiru yeeyo eyitamu era n'ageza kukubeera nga amatiza amawanga aga NATO aga Bulaaya okubeera nga gaserendaringa galeke okuwa obuyambi eggwanga era Ukraine. Era ono yatuuse n'okubeera nga agamba nti agenda kuggyayo amagye ge balina mu mawanga g'e Bulaaya nabo basobole okubeera nga beemalirira mu security. Kakati ono yabawa wiikisi 3 okubeera nga bamaze okubeera nga bakkirizisizza Ukraine okubeera nga esarendaringa. Era munnange mu kuwa Europe wiikisi 3 eno nga ye deadline okubeera nga baaprovinga terms for Ukraine's surrender kwegamba obukwakulizo obwateekeddwawo Ukraine okubeera nga ewanika eri eggwanga erya Russia oba si kyekyo US yebiveemu ebyo balekere munnange ebyo bikyali awo era nga bikyabazuzumbya emitwe okusinziira munnange ku member wa parliament nga abyanjulayo abagaba bannange mu European Parliament. Njagala mukimanyi nti omusajja Trump agambye bwati ne bwati tulina wiikisi 3 okubeera nga tukakasa nti Ukraine emaze okubeera nga ekkiriza obukwakulizo era ewanike eri eggwanga erya Russia. Kakati munnange ennaku z'omwezi nga 19 February munnabyabufuzi Mike Otola ono nga wa European People's Party agamba nti US etuwadde yabategeeza banne nti US ebawadde wiikisi 3 okubeera nga bakkiriza terms oba obukwakulizo Ukraine okubeera nga ewanika era nga alifaaringa ku proposal eya peace deal Trump gye yatusuubiza era agamba nti munnange bwe tutagezaako United States egenda ku withdrawinga mu NATO era bwati munnange Atola ng'ategeeza Trump nti ye kati waali munnange asoosowaza nnyo Russia ne security yaayo security ya Russia gy'atwala ng'ekikulu nnyo wamu n'ebiddirira mu future. Tibwe tuli already ye ekyo kyatunuulidde security ya Russia n'ebiseera ebiddirira mu maaso byonna nga bigasa Russia. Abatunuulizi bagamba nti Trump ono yali striking a deal n'eggwanga erya Russia era ne kireetera Ukraine okubeera nti munnange byebadde yeesibako okubeera nti eyingizibwa mu NATO ebivaako okukosa n'okubeera nga yeesonyiwa amatwale gaayo Russia ge yawamba kati nga Crimea era nga olwo eba eyolekedde kubeera nti byonna Moscow byeyagala byekola okusinziira munnange ku batunuulizi
Kakati munnange Ukraine nayo yavuddeyo n'eyogera ng'egamba nti ekisooka mu nteesaganya yo nga yo tebagiteekamu, bateeseza eri bye bagiteeseza yo teriimu. Ate era munnange mu buufu bwe bumu Trump mu kugezaako okuba nti apondoosa naddala amawanga ga Bulaaya okuba nti geesonyiwa Ukraine, bano batugamba nti Trump yandikendeeza ku magye agali mu mawanga ga Bulaaya, kubanga Trump nga yakamukulayizibwa ku kisanja ekyokubiri kigambibwa okuba nti waaliwo okutegeezebwa nti Trump alina pulaani okubeera nga withdrawinga emitwalo 2 egy'amagye ga America mu kontinenti eya Bulaaya. Kiba kitegeeza nti roughly ebitundu 2 ku buli 100 byaba akendeezezza ku magye aga America agali mu mawanga ga Bulaaya. Kati okuzizira ku nsonda nti Trump ekyo kukikola ayagala ateeke enninga ku mawanga aga NATO allies okubeera nti kakati olwo gegakavaringa costs ez'amagye ate aga US agali ku kontinenti yaabwe eya Bulaaya. Era agamba nti oba oli awo nti US yo okubeera nti nno ebadde eteekamu ssente okulabirira amagye gaayo, kibadde kwegamba ate kino kikosa nnyo ssente z'omusolo oba ensaasaanya America zeesaasaanya ku mawanga ku magye agatali ku kontinenti yaago, kakati nti nabo balina okweteeramu ssente mu magye ago aga America okusobola okubeera nti gabayambako mu bukuumi. Kati ekyo nakyo munnange nga kirabika nga kiremya era nga ye yeekwasa nti ali mu protectinga American taxpayers money, okitegeera. Era bw'atyo nga ayagala kwegamba nabo ensi zino eza NATO zongere mu kasente ke ziteekako okubeera nti nazo zigumya defense yaazo, kubanga America ebadde esusse endowooza okukikola. Kati Trump kyagamba nti tugenda kuggyayo emitwalo 2 tukendeezeeko ekisooka ate n'agasigaddeyo mubeere nga nammwe mweteeramu ssente. Sigenda kubeera nga nsukka nnyo wano, naye nga ebyo bye bitonotono munnange ku bibaddewo. Tebibaddewo leero naye bibaddewo mu nnaku eziyise okuviira ddala ennaku z'omwezi nga zirenga 18 19 eyo bwekityo n'okutuuka eno gye tuli nga tumalako omwezi guno ogwokubiri tuyingira ogwokusatu. Bye bibaddewo, naye nga Ukraine ebyayo si birungi yadde n'akamu, kubanga America gyebadde ekozesa nga backbone muganda wange bwetyo egivuddemu. Trump awuliriza nnyo Putin. Waliwo ne bwe nalabye nga ennyonyi za America zibuukira wamu n'eza Russia mu kwegezaamu nga ziri wamu zibuuka. Munnange kakati awo nekireetawo obunkenke, era Poland n'amawanga amalala baga nti kiki kino, ennyonyi zi Tu-95MS zaleeseewo panic mu kibuga Kyiv, era nga bwe batyo abantu ne babeera nga babadde forced okubeera nga munnange badduka okwekeka mu mikwesise okwetaasa. Naye nga ate munnange ekyabadde kyewuunyisa ennyo kyabadde kyekyo.